Usanga bwe bagamba nti every successful man has a strong woman behind. Mbaniriza mwena mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe, mwebale kubanga weekuumidde ku NCK TV. Ffe wetuli nnyo butereevu kubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nga nkugamba kimu nti mukwano yonna gy'oli yonna gy'osinzidde tuula kalira nywera mbenga nga gutuusaako. Anti munnange bagamba nti kyoyagaliza embazzi kibuyaga asudde. Ate abawagizi ba Kenzo lwaki tebavaayo ne bamugamba nti yo olinze ki? Leka kutulinza. No Ned Kenzo yagenze n'aba nga apostingayo akaposti ng'agamba ndeete ne bamugamba munnange wali nnyo mu bintu bya ndeete ne bakutwalako Rema. Singa bakutwalako Nyamutoro toddanga gye tuli era totukaabiriranga nti ffe tulirwedde. Ekintu kole ki nti omuwala ffe twamaze dda omukyenkyula y'oyo gwe tulindiridde era nga ayina buli kimu kye twetaaga okubeera mama big talent nti olinze ki? Era munnange byonna nga bwe bagamba nga wentandise wali nti every strong man alina okuba nga alina every successful man alina okuba nga alina strong woman behind him. Munnange lwaki olunaku lw'eggulo Nyamutoro olwatuuse mu paalamenti weppo yatandikidde ku bintu bya copyright. Era atandikidde ku bintu bya copyright n'agamba nti abayimbi balina okuba nga baganyulwa mu kintu kyabwe, tetujja kuba nga tukola ki tuleka ate amaanyi gaabwe ge bataddemu gagendera awo just bwe gatyo, nti tulina okuba nga ekintu ekyo kitunulamu. Ne bagamba otyo nti omwana ne weeyesimba ku bwa pulezidenti bwa federation abanne ne bamuwa akalulu nga tebalinaamu okwesika nti ndowooza ekintu baali bakirengedde. Bagamba ono omwana asaana ekimuli. Era nno abawagizi ba Kenzo ne beekolamu omulimu ne bagamba maama ofulumoti paalamenti ekimuli kyo kikino kati kikwase. Omanyi nga omwana we yatuuse weeyimiridde wali ku floor of paalamenti okwogera n'atandikira ku bintu bya copyright. Music wa Uganda bamupromotinze batya era music wa Uganda abayimbi bamufunyeemu batya? Kiki kirina okuba nga kikolebwa ne balema okuba nga ate omuyimbi atuuka okuritayalinga oba okuva mu music nga talina kaalagawo? Bakoze batya okuba nga bayamba abayimbi nga music waabwe bamufunamu? Abayimbi ne balema okuba nga ate bafuna ebizibu ne tutuuka okuba nga tubasondera ssente. Abantu ne bagamba kyekyo bulijjo kye tulindirira. Era nalabye nga munnange abayimbi nga basanyufu ne bagamba ketufunye ate muka pulezidenti kennyini nga lwaki tagenda kuba nga ekintu akitambuza. Ajjukira Honorable Nyamutoro minisita waki yayingira ku paalamenti nga youth MP. Kati ebyo byonna alina okuba nga alwanira. Tejjukira nti tetuganye mu music industry mulimu abazeeyi naye ate abasinga obungi ba youth ate balwanirira ye female youth MP naye ate bwe bakulwanirira aba youth alwanirira bonna. Ate ke yafunye chance yakyogera luli nti ba youth kano ke kaseera kamu okushininga nti ke twafuna chance ne tufuna ekifo kya minisita nti ke kaseera abayusi mujja kuganyirwamu era mujja kubenefitinga. Nagamba nti ye talwanirira youth nti just mu youth muna NRM nedda, nti ekifo ekyo yakyesimbamu ng'ayagala kubanga alwanirira bayuthi bonna. Oli wa NRM, oli wa FDC, oli wa NOP, oli wa Independent, oli wa UPC, solongazi oli youth muna Uganda, nti ye ajja kubanga akulwanira. Era akoogera wali ng'amaze okubanga bamubwa minisita era wa yamala okusoyalinga ine ekigambo ekyo yakyogera n'agamba nti nze bayuthi mulina okwesunako nti ketufunye ministerial post nti awo nno ebyaffe biteredde, tulina okwerwanako okulabika nga tutumbula eddembe lyaffe n'ebirala byonna ebibadde birinyirirwa nti nze eddoboozi nja kubanga eddoboozi eyo njibatuusizaayo era nja kulwana makazi masajja ndabike nga bayuthi ebyetaago byabwe bikolwako. Naye olunaku olw'eggulo omwana yayogedde ku bintu bya copyright ne tugamba kyekyo nti omukulu pulezidenti w'abayimbi actually
bamwogerera nnyo ebigambo bingi, teyasoma n'ayogera nga naye nga alina kyabala. Era babagamba nti Eddy Kenzo ali so strategic, ekintu kye yakibala. Ye kale tugambe oluzungu lutini, naye kati ayina omuntu amanyi oluzungu ajja kubanga ng'alwogerayo. Newekibanga nti talumanyi oluzungu, bajja kutuukanga ewaka atuula munnyonnyole mu Luganda, oli enkya abitwale mu palamenti abyogere mu luzungu buli omu ategeere. Naye anaakomangawo amunnyonnyole nti kino kyagenze bwe kiti Eddy Kenzo naye apaasinga emesegi eri bayimbi muna. Kati temulina kye mumugamba. Temulina kye mugamba. Eddy Kenzo ekintu kye yakikalikulatinga era n'akibala. Tusuubira nti mu butuufu ajja kigusa nga bwe yakitandika, oba oliawo osange nga abayimbi bafunamu. Ate banabagambye esayidi eri eya Rema ne munne Dr. Hamza nabo ebintu bibatambulira bulungi, yadde nga abantu bali mu complaininga abamu mbu Rema ke kaseera akule, ne Hamza mbu naye yekomeko, mbu ebintu by'okwekolanga ku stage omukazi yazze kuperforminga tebaganye omuwerekerako, naye mbu balina ebintu bye byekola ku stage nga bisuwaaza, mbu balina okuba nga bamanya nti kati bantu bakulu, mbu tebalina gwe balaga mukwano atamanyi mukwano, mbu balekeraawo. Simanyi ekyaliyo esho yaliwo eno juzi, naye ndabye abantu bangi nga bagikomplainingako ekintu ekyo. Simanyi oba biki bye beekolaawo ku stage, naye mbu byali tibiwoomya matama abiri, oba byali kale mbu tebyali birungi, byali tebinyumirwa abantu kulaba, naddala abantu abakulu ate nga kati nabo balina abaana. So naye nga nabyo bitambula bulungi eri, era nga nkugamba kimu nti ssaawa yonna twategeddeko nti sayidi yeno basuubira abalongo, ate tusuubira nti ne sayidi yeeri embaga eyengedde era nga ssaawa yonna tuwandiraba kaadi nga ziyitayitamu. Kwegamba kati ekiriwo ndowooza ono akola eno n'eno, bano nabo bakola, naye nga ndowooza buli omu aba abala kike, naye ne bigenda okwesanga ng'ate ng'osanga biri ng'ebikolayidinga. Naye omukyala Rema Namakula yavaayo n'atugamba nti ekintu kyabwe baakiteesaako, mbu ye ne Edrisa Musuuza ne balaba nti ekintu tekijja kuba nga kitambula nga bwe baali bakyagala, mbona ne bagamba nti buli omu akola ebibye, buli omu moving on, era agamba nti bwe yava mu nnyumba ng'amaze okuba nga asazeewo okuba nga moving on ne Dr. Hamza, agamba nti yawandiikira Musuuza n'amugamba nti tweyanziza nnyo emyaka 2 gy'obadde okoze ki, otukuumidde mu nnyumba ng'otuwadde gaapu eyo, weebale kutulabirira, nti naye tamwinaako buzibu, era nti waba yafunye omukwano nga naye ali ready okumuvinga on, agamba nti agende mu maaso, talaba nsonga lwaki ate aba amulemerako, kubanga ye nti yafuna omukwano gwe amukolera ebyo by'ayagala, amuwa essanyu, nti ke kaseera noono naye okubanga bw'oba yafunye omuntu naye amuvinga on. Naye ne Dr. Hamza nti nabo ebyabwe bibatambulira bulungi era nga twesunga mbaga ssaawa yonna. Munnange nga tuvuddeko eyo tuddeko mu Mayanja family, tuwalabye mukyala Daniela team, Clever J tebaalabiseeko mu maziika g'omugenzi Humphrey, naye nga amawulire agavaayo ye Clever J strikinze back, olutala luguddewo buto. Yagambye nti talaba nsonga lwaki agenda kuziika, talaba nsonga lwaki agenda mu Mayanja family okuziika. Naye abange the same Clever J amanyiddwa nga Gerard Mayanja, yes ge mannya ge, the same Clever J twamulabako ng'agenza okwaprologizinga, yadde nga ebyaliwo maama yasooka n'aba mukambwe n'amugamba nti gwe wagaana n'okujja okuziika mutoowo AK47 ng'afudde, omwana owange gwe nakuza ddala. Maama yasooka n'aba mukambwe, maama Proscovia Mayanja asooka n'ebintu yali abizize ne bamuwooyawooya, maama ne bamukkakkanya, naye ng'obusungu bwe bwali bumukoza ebyo nakkiriza, era n'omwana Clever J ne bamwaniriza buto mu maka. Naye ate ebigambo ebimuvuddemu agambye nti tasobola kulinnya mu maka omwo, era yabadde tasobola kugenda nti ajja kuziika oba ajje akube eriisa evvannyuma ku munne. Yagambye nti effamire eyo yamusiraanya okumutuusa awo waali.
nti famire eyo yamusiranya nemumalako buli kamu kayina naye ate oba mujjukira waliwo interview emu Kiriva gye gye yaliko n'agamba nti music we eyahitinganga ennyo mbu yakozesanga ki yagendangako mu bajjajja era mbu abajjajja abo be baamuwanga amaanyi oba mujjukira bulungi interview eyo mbu naye ate ekiseera kyatuuka bajjajja ne batandika omusaba ebintu ebingi bye yagaana okuwaayo n'agamba nti yagenda okwekanga from nowhere nga music we agudde nga takyasawundinga buli kamu kamuweddeko eyo interview yagikola naye ate kati alumiriza bano eno si gwe mulundi ogusoose bayidawo kubanga abalumiriza mbu bwe baasiranya obulamu bwe okumutuusa awo waali okutuuka nga yatuuka n'ekyokulya ne kimubula mu nnyumba agamba nti era yabadde tasobola kugendayo naye abange alumirizaani baganda be oba bamuzeeyi ndaba baamusonyiwa nze naawe naye nga yonna gy'oli tujja kusigala nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti munnange gwe yonna ali atana subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga ssaako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde byonna byonna butereevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde naye nga ensonga ezo z'abamayanja zo mpanvu era nga mpanvu ddala era n'ebibuuzo bikyali bingi lwaki palaso n'olunaku olwaleero teyapositinze ekintu kyonna ku muganda we talina kye yayogedde nze naawe komawo temuvaawo tukyalina amawulire mangi nnyo 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 ddala